Munansonyi okoma wekiro kino naye nina kyembadde nabidde okutegeeza eggwanga. Propaganda yenna ne blackmail agenda maaso ku Natasha Broadcasting Service oba NBS sawa zino ali sponsored by Anita Amongi ne Museveni, naye nga gwe tuyita omuwandiisi wa propaganda ne blackmail ye mukyala Joyce Baagala Ntwatwa owa National Platform Kyagulanyi gwe yawa kadi. Kubanga jukira aliko omukozi ku Natasha Broadcasting Service kati system yo nagimanyi yawandika emitwe egyo n'agiwa ne bagikuba ku NBS nawana amagezi buti bagenda okusula mu Kyagulanyi na buli kimu kyonna kyo kibakola essawa zino. Nenja aragamba mukyala Joyce Baagala singa teyali Kyagulanyi wali tosobola kufuna kufuuka MP, era singa teyali Knob wali tosobola kufuuka Choli. Essawa zino ovuma okolokota okola blackmail yo nasoboka ku mukama wa Robert Kyagulanyi Center naye fetu bagamba nupu bwe bambi tosobola kubeera mu kintu kibi kifeemu genda ne mukama w'ompuuga gwe gy'onookoma ogenda ku NBS kubanga gye wali okola bakama abo kati ng'okozesa state funds okwonona linnya lya Kyagulanyi propaganda nago mutadde mumala biseera. So mukyala Joyce Ntwatwa mwangenda kukusaba munnange akusigula amalinnya bw'omenyeka akuyita kaddu wa Mnema wandikoze ekintu kimu kera ku makyolangirire nawe ovudde mu Nuupu, as simple as that. Balime kukozesa nsobi niye tuli muntu mukulu n'emyaka egyesalira wosalirawo okusaawo wosalirawo okukola ebimuvuye ekitegeezo osobola okwesalirawo nengera kuga blackmail gwokola kubaali okola ku NBS kati bakozesa okuwandika emitwe gy'amawulire gye bakuba ku NBS nga Anita Amongi akuwadde ssente n'okuba nti wali okozeeko buli kimu okimanyi bakozesa okukola blackmail ku BOBI WINE n'ekiveeko kubanga oyolekedde obuzibu. So gyarategeeza eggwanga nti blackmail yonna kati ali ku NBS bapresenta gwe bakola ba political analyst gwe bakola emitwe egijja ku social media platforms za NBS zonna bikolebwa omukyala Joyce Ntwatwa Baagala akikira Mityana municipality ate nga mukama we Mpuuga yali emabega w'ekintu kino. So tebera surprise okubanga NBS, BBS, CBS, Abukedde New Vision bonna baganginze apo okulumba Robert Kyagulanyi Center mu sente nyizo zitambula ku social media nga zisasulibwa Mpuuga n'akabinja ke okukola emuvuye gyonna. Nze bagundi sibatya kyonna kye mwagala okukola mu kikole ku lw'eggwanga lyange naye ebintu by'okuyimba mu Kyagulanyi Center mala biseera kano ke kasemba mukama wange ng'obo okyali oba ogenda kudda kimanye nti waliwo olukwo olutegekeddwa ate era Muhoozi ng'alwenyigiddemu ng'akozesa basajja basseemwayi okugezaako okufunza wantu wonna bakujje mu budde eno emission weerinja gadde nkikutegeeza nga obudde bukyali naye Joyce Ntwatwa kyokola kikyamu kulwa Katonda n'ensi yange Mukama bankuumire.